bonzo omuntu wambuuza nti mu bufumbo kiki otagumira biringa bina ebintu ebisinga obubi bwenzi naddala ku mukyala obweraguze ezo sayidi zombi omwami n'omukyala singa kwako omweraguze muze mubi nnyo obukyafu muze mubi nnyo n'omumwa abakyala baba na mumwa okuyomberera ate abasajja baba n'olugono olw'okwagala okuzza oluyi kati ogwo omuze tegibamira abasajja tebatera kuba na mumwa atayina mumwa aba akuba kati ye olw'okuba akunyooma mu maanyi kati ewandibadde omumwa ayagala akube buki kati gyemize ekitatera kugumiikiriza kisinga okunnuma nze mu bulamu bwange nti bakadde bange sibasanyusizzaako saabasanyusa baafa ng'olina emyaka ng'emeka nze maama wange yafa ndi muto nnyo kumpi nze nali first born we nga tuzadde 7 naye yafa nsoma P6 nga nzirwakabala 6 nga kitalo era kumpi bakwasaagala byogerako kati wano ku Omumbejja w'Emitima's Voice podcast y'ensonga lwaki tulina okubyogera sitakwogera ku maama wange maama wange oyo teyasanyuka ate yafunako kirungi gye tuli ate nga yabonaabo yabeera mu bufumbo mboozi eyo no gakyova tewali yali ampulidde yanjogerako ate yakoma ku taata akuba ntuli bakkiriza nti obeera mukkiriza ndi musiraamu nti Katonda aba atuusizza naye ng'okusinga yafa bwavu kubanga yazaala bano okuzaala bamulerwa bazaaliza ewaka nga tebagenze mu malwaliro ne bamusuna muntu ate ne basigala nga bamunyigisa kamunye siyinza kunenya taata wange teyayina kumunyigisa kamunye bagenda omutuusa ebbanga nga liyiseewo omutwala mu ddwaliro nga yafuna nga nabaana yavunda neevunza ekibumba n'alwala kansa so muli oteekamu ekigamba nti singa waliwo embeera ennungi maama teyalifudde bw'ati sanga eddwaliro lyanditaasizzaako kati obwavu bwe mbunyumya abamu ntera okunyumya ne balaba ng'olwali naye nabula bambumanyi It's okay. Maama katumusabire omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze ekisa osanga naye gyali taata wange ye yafa ebbanga sidde ne 27 ndowooza gy'emyaka gigenda kubeera 2 at least ko nti twali tetuli bulungi naye ng'era emyaka gy'ekivuuka nti wali osobola mutwala mu ddwaliro kuba twali awo nali ndi Kampala badde batwalina naye ng'osobola okuyiiya n'omutwalako mu ddwaliro baba agambye tewali sukaali osobola okumugula at least ko ye Katonda yamutuwa ne tumulabako nga at least nga mulina kyamusobodde lwaki n'ogamba nti taata wange yayambalako ku kkanzu yange n'ogamba kikuwa essanyu era nkubuulire neewuunya nnyo omuntu akyazanyisa muzadde we nga waali tamanyi kyayina alituuka okwagala omuwaayo kiro ya sukaali nga talina gwagiwa naye n'osanga oli ng'ali ku bazadde be ng'alaba si kikulu nga si kyamanyi gy'ali n'oliawo n'oli ateekawo ko emboozi etategeerekeka neyanzizza n'oli oli ng'ateekawo emboozi etategeerekeka taata teyandabirira omwana tagaba kibonerezo gawa yakuzaala Mungu n'akuyamba n'okula
Noma nti gwe mululu gwa kusosa okulaba bwenti. Mwami kazi mwesensi okulaba. Kale munna. Gwe mululu na kulya ku radio nga kulaba ku interview naye sikusisinkana. Nzono. Era desebo. Kadinya. Sekana sebo. Yadinya. Oli otya. Ebolo sebo, debali ko sebo. Kadinya. Nsensi okulaba, nsanyusa nnyo. Olaba ozuula ekifo kino oteeka okuba ng'ewammwe si mu kyalo. Right. Ng'ate basomera mu masomero malungi. Eba banoonya ebifo. Njagala nnyo abantu wasirifu. Sagala abantu bayitaayita batunula. Neefu. Olumu tulokyayogera nagamba we mbalamusizza yo n'omuwaka jambo. Lusi n'agiyingiramu n'ayimirirako wano. Newala ndi bulungi sebo nsensi okulaba. Amiina. Badde ova mu muzikiti owunya bulungi. Nva mu muzikiti. Obeekubidde akawowo. Batugamba okuwunya obulungi. Nkawulira. Kalungi. Naye ng'oli bulungi. Ndi bulungi sebo. Omwami ali. Gyali mulungi. Nga kivudde wala. Ssaalongo gyali mulungi. Awo kirungi. Anti ndi Nnaalongo. Olina abalongo? Nina abalongo. Yiise, nina abalongo. Wazaalira ku myaka emu. Be wasookerako? Nina abalongo seti 2. Tonyumisa mboozi kati. Ate ntya? Ayi. Mr. Mukasa teyakunyumizaako? Nti olina abalongo seti 2? Tirina abalongo. Kiki ate? Toyina gamba omwami ayina abalongo. Nina Ssaalongo, nze Nnaalongo. Bw'oba ne Ssaalongo oba Nnaalongo. Kwegamba nange we mpasa omukazi kati abaaja ati ngeri gye ndi haji. No, nze nina abalongo. Sanga? So sanga. Weebali. Bamyaka ng'emeka? Weebali sanga nnyo kuwasanguza. Manti omuntu abamanyi bamwagaana ebimukwatako. Ate tosukkawo. Bakwagala oli mulamba. We bakuwaana ennyo. Tosukkawo we walikomye. Obabegerako bubegezi. Onimbye naye nzikiriza. Situlyako ng'okyogerako. Takiwulirako nga ngamba nti ndi Nnaalongo. Nga mmanyi bino abawala bye muzannyazannya. Ate tutya. Abawala bye basanga bye boogera nzuuno wano Nnaalongo. Mwami kazi bwe nze nkufaananira nga azannyazannya. Nze oba ondabye. Nfaanana abazannyazannya. Osanga babasookerako. Mwaye banaku zino abalongo baafuuka bangu. Osanga Ssaalongo. IVF. Ndowooza baga Ssaalongo wuuyo. Edda ba Ssaalongo baabanga bantu bakulu. N'ennaku zino osaana onvuuka emyaka 2 mu egi nga Ssaalongo. Edda ebintu ebitalabikanga envi zaalinga z'abantu bakulu, ekiwalaata. Ng'omanyawo nti twebuuze ku oli omusajja omukulu. Ne bagamba tugenda wa Nnaalongo nga toyinza kusuubirayo muwala wa myaka 25 oba 3. Omanya bwe bagga tugenda wa Nnaalongo n'ennyambala ogikyusa ogenda wa kumpi wa mukadde we. Manya ali myaka obanga 5. N'ennaku zino byakyukamu era ng'omulembe weguze gukyuka. Simanyi oba n'embeera y'obudde ekyuka teringa bwe yali. Kuba enviizo waŋŋamba mbu ziva mu kulowooza nnyo sima babeeramu simanyi ne bafuna stress ne bafuna envi. Kino ekyabalongo simanyi nakyo nja kyebuuza ate ntegeera wakyo kiba kiku ky'abantu okusukka obungi nga bazaala abalongo nga bato. Ate nsobola okuzaala seeti esooka n'enzaala endala n'enzaala endala. Nina seeti 2 ez'abalongo. Obulayo mmeka? Ani gwe bagenda okukamula ennyo batyo. Ozaala seeti zo nga 5 si be baana kumi. Tebakisussa baaki ku mulembe gunawo buno. Naye kati nkankubuulire. Abantu batiira bwereere okuzaala. Jjo nga toli mukkiriza. Katonda tagabirira akugabirira okusinziira obuvunaanyizibwa bwe. Gwomanyiyo omuntu aweza abaana 20 ng'apangisa. Ku mulembe guno nga bayakyabo bonna. Naye obumanyiyo Katonda adabirira abudaabuda abantu abangi. Anti omanyi bwe mubeera abangi mu nju ewaka gwapakasa ssente osobola nga oli mujeemu eri Katonda. Naye olw'okuba gwe gwayisaamu essente oba obuvunaanyizibwa obuyamba bano abasiba bamusinze gakyali amabujja munnange akuwa. Era bwe bw'olya beekwasa mbu nno simanyi bandoga ssente zimpita mu ngalo nno kati gwe osobola toli mukkiriza naye nga Katonda ssente z'akuwa si zizo zaakutereka zaakulabira bano basome bafune be basula balye obajjanja. Kyava ali Katonda omugabirizi.
era abantu abasinga obungi basinga okuba obubi bwebagowulya nti ndiwe wakane mukazi wange n'omwana omu nombuuza babeera bubi batera oluusi osobola tosinza n'omukyala takola ki kati Katonda naga buno busente obufika bujja kusobola okulabirira akaana kano naye Saala bwezisukka obungi mungi omanyi abaana abo basinga otusabira ndala nga bagenze basumukamu awulira ngaayagala muzadde waabe n'essanyu naga asinga afuna sente atuterayo fiizi singa tuva mu kayumba kano noera nga bikoze nga be bakusabira naye nga gwe ebiseera ebisinga abaana basinga sibakkiriza tebasaba tebeebaza babeerawo bubeezi kisoboka naye ku ekonomi y'ennaku zino etukangakanga ebyokugabirira oba obugabirizi kale obulowoozaako naye n'ogamba nzaala ono nze naasanyuka ddi nawe olina okwerowoozaako ffe ebbanga wetwabeerera ng'ewaka tuliwo omu ne mukyala we ebbanga wetwasinga okubonaaboneramu naye bulijjo okomamu n'obuvunaanyizibwa ebintu byeyongera okunyumungukamu okutereeramu naye omuntu oba ndowooza kikweyongeramu n'okuyiiya okutetenkanya olw'obuvunaanyizibwa bw'otuuseeko naye abantu batya obuvunaanyizibwa tera ne batafissa ekyo kibadde balowooza nti kanne abantu bangi gwe towulya bawala banno nkyeteekateeka mmale okuyiiya omwana bw'ali bansooka enzaale ne wayita emyaka nga 7 n'omubuuza otuuseewa ng'ekyobugagga alina kiteeteeyi n'omuga mpozi toozaale naye abantu bino bw'ogenda oweza famire munnange era ogendya abaana b'abantu ba first born omu 2 3 abo tebaalaba ssanyu mu buto nga gyagenza omuzadde akula ate bano abasembayo bafuna essanyu bagenda okutuuka bo nga Katonda ayanukudde bo ne bagenda ku masomero amalungi kati mukulu waabwe agenda obanyumiza nti ze nagendyanga mu bigere nga tebabimanyi nabbimanyi nze nganze omuntu oba bansaba nnyo sina buvunaanyizibwa bwentya nzikiriza bukkiriza ne ngamba n'ekyo kizze n'oyo Katonda amutuwadde oyaniriza nenyongera n'enkola nesaba Katonda ayanukule muno gwe nga kitambudde ekyo nkirabyeko ng'omuntu yali atya okuzaala ng'atya obuvunaanyizibwa n'azaala abaana abawerera ddala ate n'abanga asobola okubalabirira kati naffe tusobola okutunulamu kale ffe taata waffe yatulabirira kale lwakuba kale ffe waka sente zaaliwo naye yatulabirira nga ffenna ng'oliako wabuka wenaga nze nkooye okusoma nze njagala kino namutandikirawo bizinensi naamugulira kyayagala nkooye okusoma kino na kino era baali batono nnyo abaakoowa okusoma tulina baganda baffe abalala naye ng'ono wavaayo n'aga nti nze nkooye ng'amubuuza oyagala ki njagala kukola kino gwe wekaweka gwe weesuula kyebakuwadde neweekotogera wekka ekyo nekikuyita mu ngalo nolewe otegedde bwe mmanya abantu gambe tewakubira mu famire nga waliwo ssente ate tewaliwo hamukyalo nga ate wasomera amasomero alungi nze nkulabye nali sikusisinkanaako naye ng'ebintu byo kale ewaka batugambanga amasomero nga naye taata waffe yalinganga tatugambye he saw rest in peace cause yafa 2023 naye yatugambanga londa essomero lyoyaddala ffe nga tunoonya njagala lino njagala kuntwala wano bakubuuza lwaki oyagala njagala lwakuba kino naye omwana w'omwavu bo bamala gajjuza era omukyomusanvu bwe bajjuza simanya first choice zo 3 oluusi naye byabajjuza bambi abatamanyi nekyebitegeeza buddo simanya gundi muzadde n'atulika n'aseka n'agamba labono zigenda kuvaawo nga tamanyi nti alina kukkirira manga oliri manga oyita mu lusuku kakubo otuuse woogenda okusomera naye omala gajjuza naye era just emirembe gikyuka bukyusi ndowooza ebintu ne bikyukakyukamu tebikyukanga kakati bikyusa okusomanya omuntu bagamba buli omu waali walabira enjuba n'omwezi kati abali mu bulamu obulungi balowooza bwe bati naye abantu bakyaliyo eyo naye kyansanyusa kyensanyukira ku gavumenti zonna ezibaddewo nti ensetinga y'ebibuuzo oba osomeddewa oba wo oba wa efaanagana kyokka ogenda okuwulira nga n'oli ow'ennabyagwe nga wali yafume first grade kati ekintu ekinzizaamu nnyo amaanyi ku baana baffe abasomera eyo anyiikira oluzungu n'alutetenkanya oganga naye afunye first grade ate n'asinga gwe abadde asomera abadde awaayo buwanana bwa ssente abaana gye baliyo nga tambawo 8,000
Nga bagezi. Nga bagezi. It is just that bafuna mukisa ogwo. Anti bafuna university ne ya wansi. University y'obwavu nalyo ssomero ddala. Mama waffe nga naye we yatugamba mugende musome ezo sente za taata wammwe sizammwe. Nze ndi mukyala munaku mugende musome temutunuya sente za taata wammwe. Nze nagendanga ku ssomero nga buli wendaba nga nzijukira sente za taata wange sizange. Kyekyankuumiranga ku mulamwa. Kakati university y'obwavu nayo ndala eri eyo mu bantu b'ewansi. Ndala nnyo yeewaliriza omwana ono n'aba mugezi. Kati n'omwana akulidde mu bulamu obulungi ennyo. Oluusi ebintu babimupikamu tebigendamu. Nsanyusa okulaba nze. Oŋŋambye ndi mu kasaalo ne nkubuuza gwe mbadde njogerako naye. Nze gw'obadde oyogera naye. Kirabika eddoboozi liringa lya Ssaalongo. Gwe nno. Eddoboozi lyange oba oliwulira nga erya Ssaalongo. Some people. Lwaki wava ku media zino eziri main? Omanyi nti watukola bubi. Ate ne bakola bubi ntya? Walina ebigambo ebirungi. Birabika byali bulungi eri abantu abamu naye nga maybe abamu si birungi gye bali. Si buli omuntu asi. Era nze nali simanyi nti wenkana booti. Nali manyi wa mukazi mukulu kulumu. Naye era ndi mukazi mukulu. Era gwe nsanzeyo si oli gwe mbadde nsuubira. Obadde osuubira. Sinze program bwe wagikolanga. Ampuli okweteekateeka kw'omuntu mukulumu. Mbaye manyi oli mukulumu. Si mukadde naye mbadde manyi muntu ali mu 40. Mbadde ndowooza. Ate ne foto mbalidde mitono nnyo. Kiki oba nnyomba bw'otyo mwami ate bw'onoogiweza ng'otandika. Nagaalibwa mu 1997. Ne mwami Mukasa nakimugamba naga gwe yawakajali. Bw'onoogiweza ate ng'otandika ogyegaana. Mayi buli muwala omuto yeegattako emyaka. Lwaki onnyoma ndi muntu mukulu. Bw'ayingira 35 nga tandika okugamba sinnawe nyingira 35 ng'agitema. Lwaki kibawo ekito? Lwaki kiba kiti? Kitakubuuza bakyala banno. Simanyi bakyala tebaagala kukula. Naye n'abasajja ennaku zino tebaagala. Abasajja abatera okugaana okukula. Mwami Mukasa alemedde ku myaka 36. Bunenkananga kasuku. Alimba. Nenkananga kasuku. Nina 36 naye buli wenjogera abantu bakaayana. Alimba. Agamba just abantu bamulabanga ku TV emyaka eyo gyonna ayinanga 42. Okakasa. 42 agiweza. Mwami Mukasa kituufu? Alinga 42. Mulabidde ebbanga ndimanyi. Manyi bw'olaba omuntu omuvubuka yeeyiiya kati n'omanya nti ekyo yalinga myaka nga 28 n'ogattako gy'omulabidde. Manya nti ali wano. Kubanga mulabidde ku emyaka nga 10 nga ne 15. Bannaye mwami Mukasa Bajjo events mukulu nnyo bw'atu ng'ate agamba yenkana ne mwami Kasuku. Bonna abantu batemako ku myaka. Ate kakati mwami Bajjo tebakyali kimweganya myaka. Ekitera okweganya emyaka byokoze mu nsi. Bitera okuwaliriza abantu okusalako emyaka baleke egamba nti akuze talina kyafunye. Tali bubi. Tali bubi kyo. Kati omuntu nga toli bubi tewali kikuggisaako myaka. Abantu mu nsi tugenda mizikiti kusaba buwangaazi. Tewali Katonda wakyabumpa ne mbutoolako. Kituufu. Neebaza bwebaza. Eri abafudde nga babulina kinzijukiza akayimba kaffe kali akasuffu. Nkwebaza. Ekyakuleetera okuyimba ku kayimba. Mungu omwebaza. Gospel oyo. Bantu batufuddeko. Abantu bafunye obuzibu. Otunulira banno bwe mwakula n'obatunulira embeera mwe bali. Abeera mu walagi. Kugamba bayitawo mpaayo 10,000. Ngende nnywe. Kati bolaba oyinako bw'oli mulamu olaba owulira otambula. Tewali nsonga egaana kwebaza Katonda. Otegedde ekintu ekyo ne wooneesalako emyaka nga mwami Mukasa Bajjo events wagamba wasibidde kwa 36 naye simanyi oba mwami Kaziwa Kapo kyayogedde ekyo kinamusanyusa. Si mukadde naye awasukkawo. Nze abantu mbalabye awasukkawo. Sukkawo. Omulungi andaba era mpuliriza wano ku Omumbejja w'Emitima's Voice podcast. Olunaku lwa leero ntudde n'omwami alina engero mu music we gwakuba
naye ng'ate engero ezo tezikoma mu music weze yekka wabula ziri ne mu mitima gyaffe abantu. Omwami ono tumumanyi, abasinga ku ffe tumuwuliddeko, tumwogerako, tumugeya eyo gye tubeereeyo emabbali eyo nga bwe nnimba ne tugamba alina ebiboozi Uncle Kapa wuno atandise yogera tumwogeddeko ebintu bingi. Ate abalala tumumanyi mu biti eby'enjawulo, mukwano gwaffe, abalala tumumanyi nga taata waffe, abalala tumumanyi nga munnaffe gwe tukola naye emirimu egy'enjawulo. Oba oli awo buli omu ku ffe amulaba essaawa y'olunaku olwaleero amumanyi okusinziira ku ngeri eyiye nga bw'amumanyi. Naye ekyenjawulo ennyo ate ku lunaku lwaleero omwami ono Kazibwe Kapo kugenda naye ebuziba okusukka ku music we, wabula nga twagala tumanye omwami emabega w'olugero mwami Kazibwe Kapo gwe tuli naye wano olunaku lwaleero ku Omumbejja Mtima's Voice Podcast. Omumbejja Mtima's Voice Podcast mwami Kazibwe eno emitima egyamenyeka gye gisisinkana, obulumi bw'abantu gye buwulirwa ate ng'okuwona y'emboozi yaffe. Tusanyuse nnyo okulaba mwami Kazibwe Kapo. Ate banaagamba nti salaamu yannemye okutoola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ojiwulidde werimu gwonna? Ntuufu. Lwaki obadde tompaanye? Ntuufu. Togisobezaamu yadde. Ani yagikuyigiriza? Yesya. Nsobola okukulira mu famire. Temubulamu basiraamu. Wasomera ku muga abasiraamu? Saasomeramu. Nasomera mu g'Abakatuliki. Naye kizibu nnyo okusanga famire omutali basiraamu. Kituufu. Osobola okubeera nga mmwe muli Bakatuliki naye nga ku ludda lwa maama wo basiraamu. Kuba batera okuyiga salaamu bannabyabufuzi. Abo bayaaye. Bayiga nnyo salaamu kuba bagenda mu mikolo gy'abasiraamu. Ate n'abasiraamu bannabyabufuzi bayiga nnyo. Wemugambira nti nno mulina ekiramuso kyammwe bwe mukikola. Ekiriwa? Mukama mulungi. Kiseera kyonna. Ze mbeera ze weewaawo. Netukubalenga. Awo nabo bannabyabufuzi abasiraamu ako baakayiga nnyo. Naye bw'atuuka eri gye muli aye kajja nako. Naye mulimu abatali bayaayi. Mulimu bapolitician munenga mutuufu. Nga si muyaayi. Ayinza kuba ani ku mulembe. Ng'omuwuliramu amazima mu ye. Nga bw'aba ayogera bw'oti owulira mazima meereere. Ng'omuwuliramu amazima. Ennaku zino baayiga okubiyiiyayiiya wano mu kwogera. Asobola okuba omwogezi omulungi naye ng'emabega w'oyo ayogedde ekiri eyo nga kirala osirika busirisi n'ogamba anti omuntu aba ya mulungi yenna ng'anyuma ayogera tayinza aba mulungi yenna ate teriyo muntu mubi yenna. Muntu yenna aba ne sayidi bbiri kati omunoonyaako ekirungi kibi n'okimulekera. Ndowooza ekyo kakati kye ngenda okuyigirako ddala kuba kyaka kye kikuwangaaza n'abantu ab'enjawulo. Abantu bangi si balungi bonna era muntu yenna obeere gwe entandika okunoonyaako mistake z'okola emizeejo era nkukyawa. Onkyawa? N'otambulira nti kino na kino kikyamu? Buli muntu alina nompa romu ey'okukyusa. Buli muntu Katonda yamukola n'emize egy'okwerwanako. Ate n'amukola sayidi ennungi. Yenswaki abantu mu kukwana balaga nnyo sayidi ennungi yokka. Kati bambi mu maaso bw'ajjayo ye omutuufu n'omenyeka omutima. Nze ndowooza nnina empisa embi. Nze nziraga zonna. N'onjagala oba n'ondeka. Mu budde bw'okukwana osogamba omuntu byonna ebikwata. Sisobola. Olaba nti sayidi embi n'omuwuliriza kyayogera. Naye ngamba ng'otandise okuba naye omanyi nti sayidi ekuliko gy'omanyi nti tesanyusa tosobola gyogera. Wasimba mbyogerako n'ebirungi ebinkwatako sibyogera. Nze just nzija ne twogera. Ate nga omuntu yenna bw'alina okuba olw'ensonga nti abantu babeera balongoosa nnyo eddiire watuukira abantu. Nze kati seebuzaabuza. Bw'oba ova ewaka bw'ofaanana ewaka si bw'ofaanana ng'ogenda okutambula. Ekyenjawulo nyinza okugamba nti ewaka maybe nsiiba
ndi byange nga maybe sambadde kakati oyo sijja kufuluma nga yabeera omumbejja omutuufu atayambala mungi ne bw'abanga oyambadde n'ekyo oba oyambadde nkuba nti kisobola kufuluma wakubadde kiwanvu nga luno olugoye terugenda mu bantu kakati oyo abeera yeggwe era omukozi olina okwebuulira ng'omuntu kakati omuntu wamala ne mwefuna ne mutandika okuba ne mwemanyiira kati n'otandika okugjayo gwe oli omutuufu oli ate gwe watereka nze wano eno wennyini nnyini kuba mba njagala omuntu alabira eddala anaasobola bw'aba taasobole tamumalira budde simumalira budde omuntu yenna bw'omuzuulangako ng'ebirungi bisingako ku bubi obungi ogenda n'oyo ebirala binaaterera mpolampola waliwo n'ebyogumira ebitajja kuterera nga tebigenda kuvaawo ebbanga lyonna era bino bya nnyo abantu n'abasajja bagoba nnyo abakazi ne baawukana naye nga waliwo n'omanya nti bwe gubanga simuze gwame kwanzi byendabawo bonza omuntu wambuuza nti mu bufumbo ki ky'otagumira biringa bina ebintu ebisinga obubi bwenzi naddala ku mukyala obweraguze ezo sayidi zombi omwami n'omukyala singa kwako omweraguze muze mubi nnyo obukyafu muze mubi nnyo 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 n'omumwa abakyala baba na mumwa okuyomberera ate abasajja baba n'olugono olw'okwagala okuzza oluyi kati ogwo omuze tegibamira abasajja tebatera kuba na mumwa atayina mumwa aba akuba kati ye olw'okuba akunyooma mu maanyi kati ewandibadde omumwa ayagala akube buki kati gyemize ekitatera kugumiikirizika nakigezaako lumu n'ebisigadde ekyokwagala okukuba akalenzi akali kamanyiira ku ssomero kaali kakuse nga nkanyooma katono bwe kati nga ndaba nga nsobola okukakwata n'enkakanyuga waaki kalenzi kate kanzi sisobola kunyooma musajja alina gwendabira enamba y'abakazi asira tebabanama mungu yebakola muli banama newaaba yenkana ati bakola nga muli mubiri gyammwe kuba nayimiranga bwe nti nga ndaba nkalaba mu kawompo baba akusobola naye nga nkazalawo kitonde ekisajja bakikola kirinamu kumanyi tolaba era ekyatufunyisa amaanyi katonda ffe natukola tuli b'amaanyi kukolerera mmwe tolaba ensi eno okukyuka nti mwatandika okwekolya okwenoonyeza ssente economy naye nga omukazi yali alina kukolererwa kubanga omukyala bamuteekawo okusanyusa mwami naye bw'abanga yakedde ku botiking naye bamubanja lenti emudda gubula kaasala oli asirise n'ono asirise ng'osirise nnyina ebizibu byange owaye nawe ndeka nnyina ebizibu byange awaka ne wafuuka ekizibu naye omuntu we yakolanga nadda n'agamba kanzireyeeka najjanga gwe tomanyi na musajja byayiseemu ate n'atabikunyumiza osigale n'essanyu liri lyomuwa naye kati mwenna mujja muli bakaawu nga buli omu ali stress buli omu akooye kakati abo oleetayo akantu kati naye kati kajjako omuntu olutalo ne lukwata akati aze n'ebizibu bye ate tabigamba naye kakati mmwe mwesiimye simanyi oba olina haki mmeka ono wakunyiiza ndowooza osobola okugenda gewooli nkyayineemu ku mulembe guno bongo mukama nga mulungi sinnabufuna obufuga obukulembera abantu abangi olaba n'omu waakunnyonnyola kituufu katonda yabakola munyiiganyiiga ate munyiiganyiiga n'olumu munyiigamu n'ekintu ky'ola n'ogamba naye kati anyiigidde eki kati ate ng'era waakunnyonnyola nanti abakyala tuli emotional kakati olwo nga nva eno nga waliwo ne gye banninze walawo okunnyonnyola ate nga waliwo agenda okukuba kunkuba tebasobola naye wasiga amaanyigo bufumbo oba butuuse wala sisobola muddiza teri mukazi asobola kunkuba ne muddiza ate kyemba ngenda okukola akyasoosezza olw'omuteme butemi kubanga kakati ovudde eri tuyombyemu onkubye kati nzizaako kyembadde nsobola okukola okikoze ate akulesa ensimbi mwamikazi bwe tugenda kutandika n'olugero music wo gw'oyimba nina akayimbako kensinga okwagala ennyo ng'ovudde ku si gwa jjajjaawo akokko nakakubanga nnyo ng'ovudde ku mukama nkwebaza kozi nze natandikanga program nga nkitandika na gospel why abantu bannyuka buli omu anyiize
buli omu ali stressed kale abasinga njogera ku basinga si buli omu nti avayo nti ali bw'atyo naye abasinga asobola okuvayo nga weddemu amaanyi nti yabadde akeeredde okuba nga agenda okufuna takifunye nga yeetaaga maybe ekimukakkanya ekisobola okumuwooyawooya n'okumubuulirira obubaka obubeera mu gospel oyo kati ne ŋŋamba lwaki sitandika na gospel ono okusitula omwoyo gw'oyo omuntu alyoka awuliriza ebyange ebiba biddako nga kati wenkuba nti mukama nkwebaza oba leero tofunye ekyo ky'ofunye oba mperekerezaako obubaka ate tutunuulire olunaku olw'enkya tubeere n'essuubi nti olunaku lwali luyinza okuba tetutambudde bulungi enkya ne bitereera olw'enkya ate munnange oba buyinza n'obutaziba ebintu ne bikyuka nga waakatuuka eka so at least go back with this message nti mukama kamwebaze omukka nnina gwenzisa abatuvuddeko ku nsi kuno sigamba nti bo babadde babi nnyo okusinga ffe naye nawe oba oliawo baali badde bakyetaaga okuba nga bakyali balamu naye waliwo n'akayimba kala kasinga okunnyumira ng'ovuddeko twebaze mukama ng'ovudde ku ssigwa jjajjaawo waliwo akayimba akalala kano tugira n'okudduka ewa ssenga I love that part egyo nsinga okwagala kati gwe oluganda olumanyi nnyo kati wategeera oti ekiri ndira butafa omumanyi ndira butafa abantu bangi tebamanyi ndira butafa ndira butafa kitegeeza okulya okubeezaawo obulamu naye nga kyolya tekikuwoomera kwe kuliira obutakola ki obutafa ng'olya kubaawo kati mu kyalo eyo enjala yagwanga ndira butafa ndowooza otegedde kyali ng'oba omuvumye nnyo kati mu kyalo wabangayo enjala obuse oba muzira gugudde sizoni oba musana emmere neeyonooneko mmere neekala naye embidde naddala kisubi aba mugumu nnyo ebyawo ne bisigala nga birina kisubi embidde kati embidde ezo bwe bazifumba emmere bagamba bali mu kundiira butafa bazifumbanga ng'emmere okuliisa abaana bamanazaanikako mu musana biveemu amasanda osobole obutakwata mu lubuto kati gwe bayita ndiira butafa okay ndiira butafa okategedde kulya ndaba akategedde olwaleero kulya kubaawo just that is that really enough ekyo kitumala okulya obubeezi leero nti olye kubaawo obubeezi really omuntu yandibadde bano bakuvumye ndira butafa ate ng'okyogera okugumiza yegwe ndira butafa era n'okudduka ewa ssenga I love that part the way you emphasize it okudduka ewa ssenga bewaliweeyo nange omanyi biggwayo ng'olagira ddala nti oli nagalaala so nga kaloonyirira kiweŋŋeneko tuwaze new word ekyo kyali kigambo kipya nnyo bijjawa naye mazima ddala kale music wono anyumya emboozi ezikwatagana ku bulamu bwaffe abantu obwa bulijjo naye nga ggwe mwamikazi wakkako kaziyemba ennyimba zino olugero lwo lwe tutawulirangako lwe luliwa nga nsaba onzizeeyo ko emabega wali eri nga buli kimu kyakatandika oba we kyatandikira okutereera mu bulamu bwo ffe twakulira mu maka nga amaavu era obwavu mbumanyi bulungi omanyi abantu abasinga tebaawula bwavu na bwetaavu bwa ssente mumbe gy'osobola okubeerawo nga weetaaga bwetaazi ssente toli mwavu nga bw'osobola okugamba wiiki ejja singa nfunayo obukadde 5 naye oli asobola okukyogana agamba abanga adoola ani obwavu bunnuma kubanga njagalayo obukadde 2 oyaba adoola aba tamanyi bwavu obwavu fwe bwatulumanga era ensonga lwaki ndowooza ndina Katonda yampa n'obulamu obungi mayinza bukyambawo sijjanjabwangako banaye ekyo nga tekisanyusa nze omusujja gutawaanya nakati mbadde ngulina naye gwagenze era saagenze mu ddwaliro naye mwe mukikola muti okuba nga temulwalalwala twakula tumanyi gitu olw'obwavu obwalinga abazadde baalinga batetenkanye ng'akuteekako eno samometa y'olubatu tomanyi babeerawo nga wootedde nagaale bakwata eno kanaabaamu omusujja nebagenda bayenga omululuuza n'okulya ku bintu bwe bityo mubiine gumanyiira kati nakati era mu myaka gyange gyonna egy'obukulu era mubeera n'omululuuza era ekikola weekiri ewaka manyi n'ogunywa nga siina musujja ne wayitawo omwezi ne ngamba nyengereyo ekikopo nkinywa
nze waliwo netekemu ekikaawo n'enjoyo okunywa mu lulooza nga siina wengujja nagusimba embeera nagwo akati bwe tukulira mu bwavu obw'engeri bwetyo tugenza okutuukako okwevunula tufuukeko si we tuli tewali w'amaanyi naye ogamba yadde nti kale tetwenkana bali bulungi bwe gwabo ensi ogivaamu era okyegomba n'ali obulungi era alina gwe yeegomba kati naffe tulina abatwegomba kati ensi yo bwetambula tugenza okutuuka wano nga tuyise mu bintu bingi nnyo kisinga okunnuma nze mu bulamu bwange nti bakadde bange sibasanyusizzaako saabasanyusa baafa ng'olina emyaka ng'emeka nze maama wange yafa ndi muto kumpi nze nali first born we nga tuzadde 7 naye yafa nsoma P6 nga nzirwakabala 6 nga kitalo era kumpi babwa saagala byogera kati wano ku Omumbejja w'Emitima's Voice podcast y'ensonga lwaki tulina okubyogera saakwogera ku maama wange it's okay maama wange oyo teyasanyuka ate yafunako kirungi gye tuli ate nga yabonaabona yabeera mu bufumbo mbozi eyo no lwaki oba tewali yali ampulidde yanjogerako ate yakoma ku taata akuba ntuli bakkiriza nti obeera mukkiriza ndi musiraamu nti Katonda aba atuusizza naye ng'okusinga yafa bwavu kubanga yazaala bano okuzaala bamulerwa bazaaliza ewaka nga tebagenze mu malwaliro ne bamusuna munda ate ne basigala nga bamunyigisa kamunye siyinza kunenya taata wange teyayina munyigisa kamunye bagenda omutuusa ebbanga nga liyise omutwala mu ddwaliro nga yafuna nga nabaana yavunda neevunza ekibumba n'alwala kansa so muli oteekamu ekigamba nti singa waliwo embeera ennungi maama teyalifudde bw'ati sanga eddwaliro lyanditaasizzaako kati obwavu bwe mbunyumya abamu ntera okunyumya ne balaba ng'olwali ne nabula bambumanyi it's okay maama katumusabire omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze ekisa naye osanga naye gyali ye taata wange ye yafa ebbanga sidde ne 27 ndowooza gy'emyaka gigenda kubeera 2 at least ko nti twali tetuli bulungi naye ngera emyaka gyekifuuka nti wali osobola mutwala mu ddwaliro kuba twali awo nali ndi Kampala badde batwalina naye ng'osobola okuyiiya n'omutwalako mu ddwaliro bw'aba agambye tewali sukaali osobola okumugula at least ko ye Katonda yamutuwa ne tumulabako nga at least nga mulina kyemusobodde lwaki n'ogamba nti taata wange yayambalako ku kkanzu yange n'ogamba kikuwa essanyu era nkubuulire neewuunya nnyo omuntu akyazanyisa muzadde we nga waali tamanyi kyayina alituuka okwagala omuwaayo kiro ya sukaali nga talina gwagiwa naye n'osanga oli nga ali ku bazadde be ng'alaba si kikulu nga si kyamaanyi gy'ali n'oliawo n'oli ateekawo ko emboozi etategeerekeka neyanzizza n'oli oli ng'ateekawo emboozi etategeerekeka taata teyandabirira omwana tagaba kibonerezo nga yakuzaala Mungu n'akuyamba n'okula ebirala bireke tomugabira kibonerezo kola paati y'omwana gy'alina okukola wakubadde ye teyatuukiza paati ya muzadde naye omuleka kyeyasobola okukola kyekyo oluusi tomanya na buzibu bwaliwo tasobola kunyumiza lugero lwa bwavu bwaliwo kuba abantu abasinga bamu badduka n'obuvunaanyizibwa olw'obwavu naye nga awulira omutima gumuli ku baana be naye nga n'agamba sirina olina omulyango agamba ffe twalinga ewaka nga taata anywa bunywi mwenge n'atatuweerera
tomanyi kyamunywesanga mwenge. Asobanga embeera yamunywesanga omwenge. Mu birabo eyo bagaba omwenge abanyi bannaabwe. Nosanga omuntu atagenze na ssente ng'akomyewo atamidde. Ate nga tayinza kugenda bannyonnyola nti mumpeeyo mwenna ku ssente ze mulina ngenda nteekeyo fees. N'agamba kanywe ntamiire nsule nga nkoze eki. At least ebirowoozo nga bikendedde. Sikiwagira nti bakikole abazadde nti banywe omwenge naye waliwo abaakikolanga bwe batyo. Nga kimunywesa omwenge ogwo okutunula ku baana be nga bali awo nga tebasoma. Ng'asobola okufuna pressure. Bw'ava mu nnimiro n'alya kyemisana agenda n'anywa omwenge. Ate ffe abaana oluusi tetubitegeera ebyo. Omuzadde avuga ssente tewali. Naye omutamiivu y'oyo gw'olina ng'akyali mulamu. Oyina kyamanyiisa emikono maaso. Bw'oba osobola omusanyusa musanyuse. Onzijukizza owange. Taata wange. Omuzadde taba mulungi yenna ngera ogambye nti omuntu taba mulungi yenna. Naye ng'omwagala. Ng'ogamba we naatuuka wano njagala mugulire emmotoka, njagala mukolere kino nange mugulire nga yange wadde ayina eyiye. You know? Nga kiva mu nze. Naye ogenda okulaba. Ogenda okutuukawo. Watuusa kufuna ku ssente. Nga taliiwo. Naye osanga oli ng'ekituufu ayina. Ate ne bw'obanga oyina kitono mumbejja. Maama akyaliyo? Maama gyali. Oyina kyamaanyi. Oyo ye kabadayo. Oyo drop yo. Oyo asobola okukuuma ekyama kyekisembayo. Era gw'osobola okugamba ekikuliko n'akuddamu mu butuufu bwakyo nga bwakiwulira. Abalala balimba. Kababeere bakyala batulimba. Kabe mwami asobola okulimba akusanyusa. Naye tosaaganga n'omuzadde. Mumbejja abantu batambula n'ebyapa byabwe mu mmotoka. Lwaki? Nga tamanyi wasobola nabbiteeka. Talina gwe yeesiga. Beesiga baafu. Naye gwe ng'obalina. Olaba oli ng'akifudde eky'omuzannyo. Beewuunya abantu. Nga si muwulize addamu nga bw'ayagala anyooma ne waba alina agamba abo be bamanyi. Kintu muzadde tebakizannyirako. Nze gwe maama wange. Eno ye pulogulaamu gye nsoose omwogerako. Nkyewala nnyo. Era nze ennaku ezisinga okunkaluubirira n'emboozi gye nvaamu kubeera mu bannange nga bw'oba lunaku lwa Idi lutuuse lula nnaku 3 n'olya ng'oli akuba pulaani. Idi ya Lwakutaano te. Ku Lwokusatu ngenda mu kyalo okutwalira maama wange oba taata wange ebyokukozesa. Nsuleyo nkeera nkomewo. Ndyeko nabo nkomewo nzigye ne mukyala wange olunaku olukulu. Emboozi sigibaamu era bwe mpulira oli abitandise ng'ava. Naye tewali yali ategedde lwaki nvaawo. Kati tokitegedde olunaku lwa leero wano ku Mumbejja Intima's Voice Podcast. N'ogamba. Nze nalabako ku maama waffe. Eyeeyambulanga ggomesa ate mwesibya ababika. Neyerekereza wakiriyo empewo emufu. N'ababika. That was love. Ne Mungu yaba musasa teyafuna kino ekimu ku baana be. Tenga yabazaala bukyali. Kubanga yafiira ku myaka 39 naye ng'alina abaana 7. Yali muto nnyo. Nga tulina 7. Yali muto. Just nti yazaala mangu. Era Mungu abakunkuumira maama wange oyo nga waali. Era muteeka buteesi mu dduwa. Naye abamunkuumira nga waali. Nali nsobola okwerekereza kyonna. Kaakati mwami Kazibu Kapo ebyo nanga tubyogeddeko nga tonnatandika kuyimba kuno nga tonnafuuka muntu wattutumu wali ani ng'omuvubuka? Nze bwe nabeera mu kyalo nali twali tulima kuba nze nawasiza mu kyalo. Mukyala wange yasooka nawasa ndi muto. Nawasizaawo wa jjajja wange azaala taata. Bwe namala taata nampaako kabanja n'enzimbako akayumba kange kasubi. Ali kaluumuzi 2. Naye nga bw'omanyi abazadde lwakuba baana baakati omuzadde bw'amugamba ekintu akifuna bulala. Ne taata wange yennyini twali tulima nampita n'aŋŋamba yisa lonze wange. Kati okuze oyina n'omukyala ti naye oyina pulaani ki? Lonze taata etyana. N'asirika n'antunuulira n'asimba enkumbi ye wansi bw'ati. Kuba yali muzibe naye ng'alima obwangungu bwe mumulaga nti wano agiraagira akuulakuula omuddo ng'amaze okuziba amaaso go.
yaziba amaaso myaka ng'emeka ebyo. Mama yagenda okufa taata azibya taata wange yali mukulu nnyo ku maama. Azibya amaaso te mukyala wa mufuddeko ate kati taata yasigaddewo yalina nammwe okubalabirira ate talaba muzibe. Naye kirungi nti ebintu by'omukyalo kasaba muyina ewaka nga n'emmere eva mu nnimiro waliwo otumwanyi mbesigamu tulabirira musobola abasoma ne basomaasomako mu masomero gaffe aga gavumenti bwe biti. Ne bwe yampita taata wange nga tuli mu kulima olompasizza ambozaako pulaani ki nensirika nga simanyi kyambuuza. Nemuga taata obadde otegeeza ki? Nangamba omusajja bw'akula atambula tabeera wamu. Nali buto naye nakimanya taata angobye ewaka mu bufunze. Naye teyangoba mu mutima gwa kuntulugunya. Yali agalwa nveewo ngende nnoonye ssente ng'omusanga alaba naye embeera gy'alimu tasobola kumpromotinga mu byanfuna yange. Talina kyalina kunteerawo nkole ki ate alaba neesibye mweyita okwesibako. Nangamba omusajja bw'akula atambula. Era wiiki eyo nenzija e Kampala nga nennyina takisi yansereko naye nga simanyi gye ndaga. Nga ne Kampala sirina gwe mmanyi. Ne banteeka mu paaka ne bavaamu nange neevaamu nga simanyi gye ŋŋenda. Watuukira wa? Ekyomukisa nali ndi mu paaka nnyimiridde nga waliwo mutabani wa Gikasule bamuyita Budala Gayisi kyamanyi waali oba kati akubeera wa nenja nja kusimungu akikunyamba munoonyeeko. Yali akima mazzi mu paaka n'aŋŋamba Isa olagawa Kalumenti nga ali waggulu ku myaka. Mugamba nzize Kampala ewa nga nja kukubulira nga ogira otuula waliwo kafoomu wabbali ku maduuka mu paaka enkadde omwo nanga ogira otuula nentuulawo n'akima amazzi paka wewaziba n'atwala ewuwe. That was so kind of ebeera ng'ewuwe naye nga yajja n'akola nga nze nsigalayo. Yali wa kisooyo. Paka lwe neerowooza kati nga mpulira waliyo ssenga wange akola awo ku beekeri waliwo beekeri bagiyita Nguuvu beekeri Nateete so taata wange muto naye nali simanyiyo. Ne mmalawo ewiiki ndaba nsiibaawo wiiki yakubiri paka ne namugamba mwami Budala antambulemu ngenzeeko wa ssenga baŋŋambye abeerawa Nateete. Natambuza bigero okuva eyo eggangu. Gangu wali jjajja wange nga wala. Nengende Nateete. Ate ejjuki yange ekibuga sikimanyi nti naatemera omwo nga bwoga nti kampitende ejje n'amasuba. Naleega luguudo n'engwa ekibuye ku laawundi n'empeta. Watambula. Nengende Nateete ku Nguuvu. Mani nali nzirugalira omusirikale nagera kugenda bwambe oyagala kyawo nti nzize kulaba ssengaaniiko so Mungu yamutwala ssenga ekamuyati Namiri Mungu amuyambe. Wamusanga taliyo. Obudde bwe yaliwo ne kati yafa. Nangamba akumanyi nti ye mugamba ani amwagade mugambe mutabani wa mwannyoko Ddirisa amuyita akazibu. Nga senga tabanga yaneerabye omusajja najja nkubirawa. Ne bambi bwe yajja nangamba kati tugende. Nemugenda paka wolo. Nyembeera ne ssenga awo n'amala okukola n'antwala ewuwe. Twala ewuwe. Ng'oli mu kirasi nga kirasi. Bolo namala okusoma ne mukyalo ndeseeyo omukyala. Tulina n'omwana waffe omu. Naye nga ndi kalenzi kwanze nze nsuba ebbanga eryo enjogayo nayinanga 20. Bali muto. Tulinayo n'omwana. Nanteeka ewuwe yali yazimbawo enju ne bampa ekisenge baana bagabe okojja mmwe. Paka lwe ku nnyumba awo ewuwe kwaliko abapangisaako nga bakolerako engatto zino ezakatwe meedi. Najja n'ayogera nabo enkeera baganja mutaani wange ono ayiga okukola engatto. Senga yali wa mutima mulungi. Ne ntandika okuyiga awo engatto. Mu mwezi gumu nga batandise okunsasula nusu 100. N'osanyuka. Nansula nange olweggulo gyanendya ku mpuuta ensiike. Nkola ntya. Kati by'omukyalo nga sina na simu nga tebinkwatako. Era kyendi mu kugaba abantu nti omuntu ayinza okulowooza nti wasuula buki. Wasuula obuvunaanyizibwa. Naye nga tetusina simu. Nabali tebamanyi gye nalaga. Okuggyako ssenga yaddayo mukyalo n'ayogera ne taata n'agamba omwana nze muyina. Yabeera wange.
ntandikaawo nkola engatto naye engatto ezo empya nzimanyi zikola wandudde obbibamu naye nali nziyize bulungi kati mukama waffe oyo ow'engatto n'agulayo takisi nefuuka kondakita nangamba ojja kukola mu mmotoka eyo era nenkolanga okuva enateete nga nkola ku miti ya naloodi awo nga ndi kondakita awo wonna tetunnakumanya kati mu maaso tujja mukazi wange oba niyamulagirira wembi okuva mu kyalo nkomawo ndaba akatala kaakamunju teweewunya oba walowooza ati nju teri mu masannyalaze ettaala eyaka evuddewa okonkona okuggulawo ng'onsawo yo eri wali n'omwana azze naye nangamba nazze Kampala tolina gy'oleka muntu tubeera ffenna bufumbo bw'obuto obumanyi tubeera tuyomba bwe tulwanamu awo paka lwe twayawukana temukwawukana twatuuka ku bingi neezerayo mu kyalo ewa taata kati ate endongo gye zinsanga nenyigira ebidongo mu kyalo ebidongo nga bizze ewaffe ku kyalo bazze okuyimba nenja mbasaba olwenyerayo akayimba kange mu mutwe kali awo tekategeerekeka nenkayimba mbagana tukuwadde omulimu nengenda n'abadongo nasangamu Aziza Aziyoni oyo kikigwe Aziza Aziyoni 99 naye nga muto bwemba nayinanga obudde obwo kaŋŋambe bwemba nayinanga 22 asobola okuba nga yayina emyaka nga 14 abasajja temukula naye nga bagita bulungi afaanana ng'owa juzi mu 99 era naawe engeri gy'ofaananamu omuntu niwe yandigambye nti olina emyaka 5 nkaaya bwoba oli ku kifu abasajja mukula bulungi kati nembeera mu ndongo netukuba emyaka egi nga tetuddangaka n'Azizi naku 7 kibiina ekyo kyali kya muzeeyi Eriya Safu Kibirige emyaka 2 nga tetuddangako waka naye yatulera bulungi nenkuba endongo okuva olwo ndi mu ndongo mpaka kati naye sigyevumye nendabiridde bulungi era siina kyenyinza kukwevuma mu mulimu ogwo kakati wali oyiseeko mu mbeera eyakumenya ennyo munda muli n'ekutuusa ku level ey'okuwulira nti owulira okooye yali mbeera ki mbeera ya covid nga bagaddewo omulimu guno nalaba ku taata atalina mugaso nze gwa nga taata atalina mugaso nga netamanyi kiddaku ng'osobeddwa ate nga buli omu akutunuuliddewo twatwabeeranga mu ddiro n'abaana nga tunyumya tulaba TV awo nseka bakutunuulidde naye nga bwenzira mu kisenge obirowooza Katonda wange embeera eyo yali ttebeddo nengamba kino kikoma ddi nalaba ku taata atalina mugaso eri bantu be nze kyenvuye nti Katonda w'amaanyi nze simanyi na tuba twabiyitamu tutya naye twabiyitamu ate nga ffenna byatunyigiriza naye nalaba ku taata atamanyi kiddaku eyo embeera yanyiga nnyo etaali ya wiiki emu etaali ya mwezi gumu ate nga tomanyi ddi lwegenda kuggwaawo twalinanga bulinzi pulezidenti kujja mwami Museveni n'ayogera ne mutuula naye nga mulinda kagambo zeyafo ekyaddangako we twasinganga okulimba nga nabadde afulumya agambye atya kyayongeddeko endala 21 embeera eyo yanyiga nnyo nze ng'omuntu covid yanyiga nnyo era nanjigiriza nti omuntu alina okuba n'emmere etali yaggula nebeerawo wali emmere gye mulima mu nnimiro omuntu yenna ku myaka gyaffe egy'ekikulu olina okuba n'emmere etali yakugula kubanga namanya nti kisobola ne mu nsi olulala okubaawo oba embeera endala yonna nejja naye tulina okuba n'emmere etali yakugula bagamba emmere embi terumya njala oba baleese muwogo mulya bulye gwe gasitoterera banaagera ne balonda amanda agakunkumuse ku loole oba tebagambye yes tebayinza kufa nga weeri
naye nalabye dda ne ngamba Katonda wange ndi wano sina mugaso nfaananya abaana ke kaseera ke nayitamu akazi yokanga nawe bakutunuulidde gwe taata waabwe teri akusaasira gwe taata you are the head gwe mutwe nalaba ko taata atalina mugaso era seegomba nange covid kudda oba embeera emufaanana banno muli baana bato twatuulako ewaka twali tutandise nno okukola naffe mwali baana bato ogenda okulaba essimu ya mukadde yitaweeka nsaagala ofiireeyo mukomeewo gwe mutima gw'omuzadde nga n'emirimu gyonna babagambye off mutima gw'omuzadde olaba omuntu ne bwaba nga kati kaŋŋambo oba mu kibuga abalangiridde obwegugungo biki manyi nti oba olina abaana nga bapangisa osooka bakubira bonna neweefuula alina kyewagamba naye ngaobakomyewo babeerewa nga mutuule wano nga ngenda kujja linda gwe ng'otidde nnyo n'omugaa mubeere wano temugenda mu tawuni era gye kyaggwera fenna nga tukkakkanye tugenzeeko ekirina okubeera ne tubeerawo awo nnogomuyiyayiya n'otaliko ga kati kansikewo ebindaazi tubiteeke wali abayitawo enjala ejja kubeebaluma tugule tufuneyo kyetugula ekyokulya okitegeera naye balasima we yabayisa covid naye nze waliwo abaali abasanyufu nga ne kaakati nkubuulira basabira embeera eyekomewo fe gye twakaabiranga nabo bakola ndoza mu gavumenti gye bali nina bemmanyi kuba walina basirikale babasanyukanga nnyo okukwata kafiyu kafiyu saawa kitu kidogo naye atwala amateeka naye baabo ba Mwami Museveni abasajja be yateekanga ku road blocker yabajjangawa nga teboogera Luswayiri teboogera Luzungu teboogera Luganda basonga olina womutandikira kuddayo oba tebaali bamuno baali bakambwe ennyo abo sibipanku ako mu bulamu obwo nga tuvudde ku covid-19 engeri gye yatuyisaamu eri akaseera keweenyumirizaamu nga gw'omuntu okutuuka olunaku lwaleero ng'okeenyumirizaamu ng'ogamba bannaaye obudde obwo ekyamazima siyerabira lunaku olwo ekyamazima nawulira bulungi kyandeetera empulira ennungi siryerabira olunaku lwe nakola hijja mwaka kyogwo 2022 wano lunaku lwe nakola hijja nenkomawo nga nambudde ku nnyumba ya Mungu lwe lugendo lwe nali nsinga okwesunga nze Seego siina lugendo lwe neesunga lulala nti oba ntutte mu Amerika obawo nali neegomba kutuukako ku nju ya Mungu kyekyo era ke kaseera kange ak'essanyu ke nawulira ne ŋŋamba Mungu mukinkoledde oyo bali Mukama kaseera ke nagendako ku nju ya Mungu nawulira essanyu mu nze akaseera kansingira n'ebiseera byoga nti nzaddeyo omwana kino kyansanyusa nnyo. That was very beautiful. Mukama Katonda tumwebaza okuba nti yakutuusaawo awo ate ofuna ku ssanyu lwe lugendo nze era abantu bawulira n'olya ng'agamba mu Amerika nagenda e Canada nze olugendo olw'ekitiibwa mmanyiriwo. Bwe tutyo bwe tulabise mu My Story episode yaffe esoose ne Mwami Kazibwe Kapo atuyimbira obuyimba obusomesa. Waliwo oluyimba lw'owulira nga togenda duwulira mu kidongo kyokka wabula ng'ogenda kuwuliriza nnyo eri ddala ffe abawuliriza ennyo lyrics abawuliriza omuntu engeri gy'asengeka ekigambo ku kigambo n'oyigayo ekipya ky'oyizeeyo n'owulirayo ekipya ky'otawulirangako ekyo ate nakyo n'okinoonyerezaako ate era n'owulira n'olugero oluli mu kayimba. Tubadde mu My Story era mu My Story ya Mwami Kazibwe Kapo nsuubira naawe ali eyandaba olunaku lwaleero wano ku Omumbejja w'Emitima's Voice podcast olinamu waakiri ekintu nga kimu bibiri oba bisatu byofunyeemu oba byosobodde okuba ng'oyiga. Kakati tugenda kuba tukomawo ne episode yaffe ey'okubiri eya love eya heartbreak nga kwotadde ne human side. Twagala kulaba the humanity. Mwami Kazibwe Kapo ono ebyomukwana bimanyiiko ki? Mwami Kazibwe Kapo ono yamenyekako ku mutima bukyabaawo? Mwami Kazibwe Kapo ono ayinamu embeera mu ye eyo obuntu bwe bangi kuffe nkimanyi naffe twemanyi gye tuli nga munda mu gwe you don't have any feel of humanity.